for you when there seems to be no going through. Thank you, Papa. I appreciate you. Tugambe manya amanya gange just nalo stage just chama simanange chimewunyisiza naye kivudde kugerekera kitegekamu tinasobola okubira esimu emanyi nti mukwano gwange kuviira ddala mukufotenakyalako abakozi bannange mu malwaliro yonna mwami wange gyakolera nange nzijanjabira abaana nebateeka mu esimu nga sirina kirala kyamaanyi kyotaddewo ekyensanyusa bonna bazze ate nebatwala emmiisa. Lady Justine okwatagana otya naye okuba nti oze omuyimbireko gwe ne Father Musala mukwatagana mutya naye? Justine waliwo okuba muyambako yantuukirira netwogerezeganya ate genda okutegera omukyala nga mukyala bulungi akolaganika naye era ndowooza n'abantu abasewana abangi bwebwewunyisa namakigesi ky'abantu okubanga bazze bangi mu konsati ezose akolaganika naye muntu w'abantu ndabye abasisita ndabye basomesa banne ndabye abasajja n'abakazi wano ab'ebitiibwa okuva mu bitongole ebyenjawulo mu departments ez'enjawulo kiba kiva ku muntu kiva ku kireeza ni mukyala mulungi amanyi engeri y'okutambula n'abantu okukwatamu abantu abakopa ennyimba njagala kubakubiriza nti kikyasoboka okuyimba ennyimba nga tebakopye bafune obudde misiki ayagala kufuna budde kuwa budde nebanatuula ne bamisiki ne bamuwa obudde ne beegumikiriza bajja kukola ennyimba nga tebazikopye nga tezivudde mu ndala okwekumira mu bituuti kirungi sikiwagira webanga waliwo bakikola sikirungi sikyabwa katonda sikiwagira bino bibaawo ne bigenda kijja kukuba mu linnya lya Yesu. music tokyamutanga luliki ekyabaawo music muwa obudde nekirala saagala nnyo kukola bintu nga bifaanagana ekirala njagala ne bwekintwalira emyaka w'omwaka naye ng'ekintu ekigenda okuvaamu kigenda kukyusa ensi kigenda kukyusa obulamu bw'omuntu mulala kubanga katonda yatujja kukyusa bulamu kubanga music tumuyimba mu bantu music tetumuyimbira bisolo tumuyimbira bantu abayimbi fena tulina okimanya nti twayitibwa kuyimba kukyusa bulamu bw'abantu so bwe basinafuna oluyimba lukyusa bulamu siyimba